Amazima amatuufu ko nkubuulire. Omuntu bw'oba okera ku makya ng'onoonya bugagga, ekigambo obugagga tekiriiyo. Kankubulire engeri gye nkitegeera. Ssente z'ofunye bwe busobozi bw'obaamu n'ebizibu by'ofuna era biba bijja mu ssente ezo z'olina. Osobola okubeera n'ebizimbe mu kibuga wakati ng'olina amamotoka ag'ebbeeyi, olina amaka ga mirundi 3, naye n'amabanja g'oba nagyo gaba mu kawumbi. Pulaasi kitegeeza nti togenda kukeera nkyolekerawo okukola. Omuntu gw'empita omugagga kati yaligambye nti ekigambo ekyo kituufu. Kwe kubeera nga ku level gy'oliko tokyakola, nga ssente ziyingira buyingizi tolina ky'ofiirwa. Naye tuba n'ebizibu oluusi ebituzoganya. Newekanga nga abantu abalina ssente ku 100 balina n'ebizibu okusinga ggwe tebeebaka. Abantu bangi beebaka essaawa 2 naye tosobola kukkiriza. Obugagga obutandikirwako kwe kusooka okumanya ky'osobola okukapitalinga oba ky'olina. Bw'omanya nti obusobozi bwange bwa miliyoni 1, n'oyiiya butya bw'osobola okumanaginga ssente ezo z'olina. Bw'omala ekyo n'oyiiya butya bw'osobola okubeerawo nga tezikendedde. Sitepu eyeddako ey'okusatu kwe kumanya butya bw'osobola okwongeza ku nfunayo buli mwezi oba buli wiiki. Bw'oba nga kapito gw'olina wakakadde kamu naye nga buli lunaku osobola okulwana n'olya ng'ofunayo 2,000, nga bw'oba omanyizza okusootinga bbiruzi zonna ofissaako 2,000. 2,000 ezo bwe ziweza emyaka 3 teziba 2 singa oba ozikutte bulungi. Kati ku ddaala ebyo ki kyentegeeza? Abantu boolaba abali waggulu balina amadaala mwe baayita okutuuka we batuuse. Era abantu bangi balina amadaala we batuuka. Saakati oyinza okunneesimisa nga ndi mu ggalagi muno. Naye ate emyaka 5 emabega nali nkolera ku kkubo nga sirina kye nnyina. Ate emyaka 7 emabega oba 8 saayina yadde n'ebyuma ebisumulula emmotoka nga njiiya buyiiya. Emyaka 9 emabega muntu nga nange bantwalira kabalaza ne nzija ne nsumulayo obusumaali 2 ne bampayo kye bampadde. Kati nange nsobola okukozesa omuntu. Saakati oyinza okundaba nga ayina naye nange nnyina ebizibu ate ebiyinzoganya nga biri mu ssente za level gye ndiko. Ebizibu tebijja kuggwa n'obugagga bw'oba onoonya butuufu nti olikola n'otuuka ekiseera ng'olya buli ssente nga ziyingira buyingizi bw'olya. Ku 100 abagagga ku 100 kuliko 2% abasobola okukola ekyo. Abantu boolaba abali obulungi bali stressed nnyo, bakola nnyo ate tebeebaka, babeera bayiiya. Obudde bw'okuwummuza omutwe gwo tebujja kukoma. Era toyina budde bw'ogenda kuwummula. Nali kusabye ekintu kimu, sooka omanye ky'olina, yiga ki ky'osobola okukikolamu, noonya engeri gy'osobola okwongerako ekitini ku ky'olina buli lunaku. Ne bw'oba ofuna amagoba ga mmeka, oba osobola gasuule mu kakebe oba tosobola gakuuma. Buli nkomerero ya bbanga oba mwezi oba myezi 2 oba myezi 5 oba mwaka, ezo ssente ogende ng'ozongerako. Yiiya butya bw'oyongerako ku ky'ofuna. Oluvannyuma lw'ebbanga ennyo, ssente ojja kulaba nga buli lunaku zikulanga katiko. Ojja genda olaba yayisuubula ensawo emu kitundu 2 paka w'olituuka ewalala. Obugagga bukula. Nkiddamu. Obugagga obutandikirwako kumanya ky'olina n'okizimba kamu kamu nga buli lunaku bw'ogenda bw'oyongerako n'okulwana obutagwa kuddayo watandikira. Kyekyo kyokka. Tonakuwala olw'okuba ogulawo edduuka ne batagula. Olina level k'oli. Naye tebaguze bwa leero, tebagulanye ggula mwezi gwonna. Sooka omanaginga ky'olina, okirwanyisa omwaka we guliggwako ojja kubaako w'otuuse. Omwaka we guggwako emyaka 5 ejja kubaako era eddaala ly'osenvudde. Beera bulungi.